Tina Hekatonda Wabana Kwakola. If you love Jesus, shout Jesus! Master, let's go. It's a one nigga gonna wati bakuwacha magelo. Buli agala Katonda tabaza yo mubanga. Right up your hand. Mikono just spice. Do you have a light on? DJ Masi. Are you ready? Yeah. DJ. Let's go, Masi. May 2023 be a good year. Amen. If you love Jesus, shout Jesus! Uyo aita mochini. Wanika simu ya mubanga yake. Nokono kwe uko. Wanika kali kumukono kake. Akute. Tuibe. Buli mulabe wamu. Yeah. Wanike tabaza wakulu. Sibaulira. Batimaya. Buli ayagala Yesu. Omoyo Ali Muwulira Ali Kati wanike mikono Ali wano Muwulira Ali wano Okusemayo Omoyo Ali Muwulira Let me make a prayer. Wanike tabaza guno mwaka muli mukwano gwa spice tofa omwaka mupya Katonda akuwaye milioni 12.35 wanike mikono buli ali mu concert eno. I pray for you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord bless Uganda. May God bless Spice and every artist in this nation. Buli abadde agenda ofuna ebizibu gamba fire. Katonda abakuume. Eyagwa oddeyo mu church. Katonda abawa omukisa. Buli muntu akkiriza that this will be a good year. In Jesus' name, shout amen. Bugembe. Thank you so much, MTN. Thank you so much, Bell Love and Coca-Cola. All right. Ndoza today ku business. Ayagala spice waniko mukono mubanga. Zagi. Katudeyo ku business. Yeah. Ayagala spice waniko mukono mubanga. Wanika laita ya mubanga. Njagala tukoleyo history olwaleero. Yep. Abantu bagamba bakuba cricket ovo. Buli alina omukono nga kuliko ettaala. Njagala owanike ettaala. Njagala kamera ekwate ettaala yokka mu nzikiza. For the first time. Njagala kamera ekwate ettaala yokka mu nzikiza. Wanika mukono mubanga bwasi. Spice talina kwennyonnyola. Mujja kwennyonnyola mwekka. This is history in